Katonda kitaffe tukubaza ekiseera kino ky'otuwadde nga twongera okujja mu maaso g'okwogera ku bigambo ebikukwatirako ddala amateeka n'okwagala. Tukusaba ye Katonda omwoyo wajja tulungamye mu byonna kwe kusaba kwaffe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olwaleero ye Ssabbiiti gye tuwumbawumba oba gye tufundikira kwota eno nga tubadde tutunuulira ebigambo by'okwagala kwa Katonda n'okusala omusango kw'ebyensonga. Tugenda kuwumbawumba n'omutwe okugamba nti okwagala kwe kutuukiriza amateeka. Musumba, otugamba ki wano ku kwagala, engeri gye kuyinza okutuukirizaamu amateeka? Njagala omusomesa affe asooka ayanjule nkirambulule. Okwagala kwe kutuukiriza amateeka. Buli muntu aleeta etteeka aba alina ekigendererwa lwaki alireese. Omuntu aleeta etteeka lino aba alina gwaliteereddewo, era bw'aleeta etteeka lino nyinaku kye lyogera ku ye alireese. Musumba awe tuba tutandikira nga tukwata ku nsonga ezo essatu. Era okwongera ku nsonga z'essatu. Yes sir. Libaako ekizibu kyebagenderera okugonjoola oba okuziyiza okubeerawo singa likwatiddwa. Naye ekisinga obukulu bintu ebi bibiri. Foundation ki ono alireese kwalisinziza. Namba 2, lyogera ki ku bulamu bwe. For instance, nowadays akaseera n'ensoma ku Public Order Management Act POMA 2013 nga yateekebwawo mu luzungu baakiyise to regulate public meetings, assemblies, etc. Lyateekawo kulungamya enkuŋŋaana ez'olukale ne assemblies nezitotola kajojijoji abagenda okuzikuba gwebateeka okutuukiriza rights zaabwe, privilege zaabwe ne boundaries we bakoma. Neziwa kajojijoji akwata ku poliisi ekwatibwako ensonga babimaliriza netandika okusibwa mu nkola. Bw'olisa amateeka ddungi likuuma eddembe, poliisi eri supposed okukuuma eddembe ery'abateesiteesi ab'enkuŋŋaana ez'alukale. Erina okumakinga sure nti abatunda mu butale obuli ku makubo agagenda okuyitibwamu tebatataganyizibwa, rights zaabwe zibeera observed. Ekirala titataganya ntambula, terisanye enkuŋŋaana zino oba abazigendamu tebasanye kulyetingawo mbeera eretajjaamu nalemesa nasiba makubo motoka nezatambula. Teeka lino ddungi, bw'olisoma obusomi n'olikomyawo oyinza okutandika okupaatiika oba okugamba nti yaliteekawo lwa mwoyo mulungi lwa kwagala and so forth. Nebe nabadde nkyasoma nenduka okuba critics abalikubamu ebituli nga bagamba nti etteeka lino beiteeka okusibwa mu nkola lisosola lirina kyekubiira eyo abalikozesa ne batatuukiriza specification ne rights z'abalala ezayogerwako ng'okuleeta jaamu ne bakola jaamu mu makubo ne bakola ki, naye nga tewali kibakolebwako ng'etteeka bwe ligamba. Ne bagenda ne batakuba nkuŋŋaana mu halls ne bazigwa mu public mu bisaawe ne balabawo kazibu poliisi ng'ebweweta buweweesi erungamya bulungamya. N'ebeerayo abalala nabo baagala okukola ekintu kyekimu baba tebannafuluma kuva mu ofiisi etiyagasa tandise bagamba nedda mukomaawo. Ebibuuzo bingi ebijja kuteeka nga lino yali ani yali tageti yaalyo
yaliteeka yali agenderera ki foundation kikwalisinziira abamu bagamba nti self preservation aitaliwagala self preservation bwetutula ku mateeka ga mukama katonda omusingi ki ogw'amateeka ge yagateekera waani agazimbira ku ki bwegatuukirira ki ekibaawo katandikiraawo tugendagenda mu Matayo essula 22 onyolwa 35 paka ku 4 era nga omwo tugenda funa mu foundation omusingi ogw'amateeka ga Katonda. Matayo essula 22 onyolwa 35 paka 4 wagamba we wati omu ku bo ow'amateeka n'amubuuza ng'amukema nti omuyigiriza ekiragiro ekikulu mu mateeka kiriwa? Naye n'amugamba nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna. Kino kye kiragiro ekikulu eky'olubereberye. N'ekyokubiri ekifaanana ne kino nti yagalanga muliraanwo nga bwe weeyagala wekka. Mu biragiro bino byombi amateeka gonna mwe gasinziira era ne bannabbi. Tweyanziza twalaba nti ne mu ndagaano enkadde kyalimu mu kyamateeka olwokubiri essula ey'omukaaga. Naye nga bwe tugamba nti tutera okuwulira abagamba nti amateeka gaavaawo gaakomererwa ku musaalaba, tuli mu kisa tulina kwagala bwagazi Katonda n'okwagala muliraanwa waffe, naye by'amateeka byo tebikola. Naye nga Musumba bw'atugambye omuntu yenna aleeta etteeka aba n'ekigendererwa. Ne Mukama okuleeta amateeka gano anoonya ki? Ayagala kusolovinga kizibu ki? Agenderera ki? Era nga tugendagenda mu Kuva essula 2 naye nga tetunatuukawo Musumba Kakembo, njagala tusooke tufune context ne mukyala Kabiito. Mbeera ki Mukama mwabaweera amateeka gano? Bwe tunaategeera embeera mwabaweera amateeka gano, tugende mu mateeka wali tunoonye naye mu buli teeka lyabawa mulimu okwagala oba yerimbika bwerimbisi ng'agamba kwagala. Amateeka age gano mulimu okwagala, naye tusooke tufune context. Mbeera ki mwabaweera amateeka gano? Katandike ne Musumba Kakembo ne mukyala Kabiito. Tusoose okuggumiza nti omusingi ensibuko foundation y'amateeka gonna n'ebyaliko byonna kwagala. Kwagala Katonda omutima gwo gwonna n'okweyagala mwe kisa ekinoomu eyo foundation. Amateeka gano gagenda okuwa mwagajja kwagasinziiza kwagazimbira. Bwe tuddayo nga tannaba kugawa yasooka kwagala nga tebayagala tebannaba kumwagala. N'agenda n'abasanga mu busibe Misiri, n'akola ebyamagero, n'akola ebyamaanyi, n'abanunula. Mbadde yatusomeyo obusomi. Tulaba n'olulimi lwakozesa obukozesa nalwo olulimi lwakwagala. Mu kyamateeka essula 19 essula 19 n'omu Kuva essula 19 yedirira eyabiri yesooka eyabiri amateeka mwe gaweerwa. Olunya olwokuna tuse ku lw'omukaaga. Olwokuna yagambye mwalabya bye nakola Abamisiri era bwe nasitula mmwe n'ebiwawaatiro by'empungu era bwe nabaleeta gye ndi. Kale kankano bwe munaawuliranga eddoboozi lyange ddala ne mukwata endagaano yange, bwe mutyo munaabanga kintu kyange ekiganzi mmwe mawanga gonna, kubanga ensi yonna yange. Nammwe munambeereranga obwakabaka bw'abakabona n'eggwanga ettukuvu. Bino bye bigambo by'oli bagamba. Anoonya ki? Tugusanga wa mu bigambo bye tusomye.
abagambye twe banaawulira eddoboozi lye banaabeera ekintu kye ekiganzi banaabeera ba mukwano gyali obanga abaleetera mukwano otyo Brian ate era n'abagamba nti ngenda bajjeeri mujje gyendi ewange nti mbajja mu biri byonna bye mbadde mu kutegana kwe mulimu mbaleeta gyendi namwe mbeereyo kale kyonoka wano tulabawo omukwano gw'ekika ekya waggulu kubanga ayogera nabo si wa bulijjo abalumbye gye babadde yonna n'abajjayo n'agamba nti bwe munaawuliranga eddoboozi lyange bwe munaawulira ne mujja gyendi nga nange bwe mbaleese mugenda kubeera kintu kyange ekitegeeza nti omukwano gwa Katonda eri abantu bano teguli mu mateeka teguli mu kintu kirala kyonna naye omukwano gweyoleka bweyolesi gyali kubo Genesi okuzimbira ku kyamwami Ssewankambo nti nembaleeta gyendi to myself tali kye kimatalinga oba abajjeyo n'abaleeta Uganda oba batutte Kenya ye abaleese gyali ye gyali gye balina okukola ki okubeera ekyokubiri wagamba nti bwe munaawulira eddoboozi lyange mu luzungu yagambye obe naye mu Luganda listen okuwulira bwe tunaawulira eddoboozi lye kitegeeza okuwulira kuno ojja kuwulira na mukwano nsolo okobeyinga naye nga temuli mukwano nkikola mekanikale kutuukiriza taata yagambye naye agambye if you listen bwe tuwulira ne tuteeka mu nkola byatugambye tugenda kubeera ekintu kye ekiganzi ekyomuwendo wendabawo omukwano ssebo makasembayo nti n'ebigambo byakozesezza olulimi lwakozesezza nti mulaba bwe nabawambaatira ng'empungu bwambaatira abaana baayo ebizibu byatuukanga ku Misiri eri kyatuukanga ku Isirayiri kaakati amateeka gagenda okuba tufunye foundation kwagasinziiza mukwano tugende ku mateeka tulabe obanga ddala galimu omukwano tugenda kusooka mu kuva essula ya 2 tusome kansooke nnoganye kano nga tannabasaba tannabawa mateeka tannabayita kumwagala ye yasooka okubaagala n'okubanoonya n'okubanunula n'okubakolerera nga tebannaba kubaako kye beekolera bamaze mu buddu emyaka 4 he has done his part he has played his role kakati bw'amaliriza byonna n'asaba munaawulira genda maaso tugenda kutandikira mu kuva essula ya 2 onyiyo olusooka n'olwokubiri lwokka tusooke tusomeeze 2 Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna ng'ayogera nti nze Mukama Katonda wo yakujja mu nsi y'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu ako tusooke tukonjolaako kiki kye tulabawo tukyali mu aspect gye tutandikiddeko nti atandika mukwano tulabawo mukwano mweze nyiriri mukyala Kabiito yesebo nti omukwano we guva abategeeza ye abakimyeyo Misiri yaani n'omukwano ewalala we guli tabasanze eri mu buddu bwabwe n'atandika okubategeeza nga bw'ali Mukama Katonda waabwe asoose kubajja eri mu buwambe bafune wano kabembereza kati abategeeza nti temuzze bailaka oba okujja kwammwe okuva mu buddu tebadde ensobi naye nze Mukama Katonda wammwe nze nkoze eki nze mbajjeeyo demonstrating ekimala nti ye waabwe yes eri gye twasomye mu 19 yabagambye nti mwalaba bye nakola Abamisiri indeed he has demonstrated n'okwongerako nti oba kabe kasinge bayinza okuba baali bafuba nga oba bakozesa ne channels ez'abakabaka baba bakatonda bano be basanga e Misiri okubayamba okuva mu buddu naye tebyasoboka
Katonda kano ajja n'abagamba nti nze eyasobola obikola, nze yasobola okubanunula. N'olw'ensonga eyo bwe mubanga mulina bye mwerabira kino temukyerabira. Kambuzeyo akabuuzo. Nze wammwe ayawukana atya ku nze wammwe aba politician? Nze wammwe bwe bange enjawulo yena nti bano ab'ebyobufuzi baba ne bye beetaaga mu nze. Naye oli madaala Katonda ku bantu bano talina kyabeetaagako, wabula ate ye yabawa. Ogwo gwe mukwano. Ekyokulabirako kyetaddijaga okuleeta kya maama. Nze nakuzaala era nze nkuwadde emmere. Kyenvudde nkugamba nti jangu nkulereko. Kakati omwana ono maama talina kyamwagalamu, naye alina mukwano naki naye, kubanga ye yamukola ki, ye yamuzaala, yamulinako obwaki obwannannyini. Nange okuzimbira ku ekyo nti bwagamba am the Lord yours, your God, nze owammwe, naye ono owammwe gwe tulabako, gwe tuyizeeko nti yayogera bwogezi wabeerewo kino, wakolewo kino, wabeerewo kino, ow'amaanyi gwe tuzze twogerako. Am the Lord your God. Toni gy'akozesa ya mukwano, ya kwagala. Nti naye nga Musumba bwagambye amateeka gano gagenda obbawa, asooka kubalokola n'abaleeta gy'ali, then n'abawa amateeka ng'alina ekigendererwa nga bwe tuzze tukola ki, tuyegere ekigendererwa tujja kukiraba. Yenyava Nsomba oyatubozeza ku njawulo, enjawulo endala eri ku nze ono Katonda agamba Abamisiri n'enze ow'ebyobufuzi, nti ow'ebyobufuzi akalulu bwe kaggwa nga biwedde. Naye ono amaze okubajja e Misiri akyabakulu beesa abaga nti nze wammwe, naye babujjako akalulu, asigala yeewaabwe, asigala abagamba kyekimu. Katugende ku mateeka gano, tugenda kunokolayo nga 3 gokka, naye nga kyetunoonya mu tteeka omwo mulimu omukwano oba temuli, oba ateekawo buteesi wano kungulu nga mulinga omuli omukwano naye nga munda waliyo ekyekwese. Kubanga kyetwagala okunoonya nti amateeka gano tusobola okugawula ku kwagala oba amateeka n'okwagala bitambulira wamu. Mukadde Kiwanduka, tusooke tusome ebisooka. Tobanga naba Katonda balala wendi. Etteeka eryo mutuufu bw'abagamba nti temubanga na bakatonda balala wendi, kansooka wa Musumba Kakembo tuddewo eno. Mutuufu mulimu omukwano mu tteeka eryo. bwe nti nze wammwe musiime bye nkoze, musanyuse, muwonye, nze wammwe temungattako mulala atabakoledde, atalibakolera, atalina kyasobola. Nze wammwe tebayo mulala. Kikola sensi. Mulimu omukwano, tukkiriza mulimu omukwano. Nze omukwano wengulabiramu mutobanga na bakatonda balala wendi. Omuntu yenna yagala ekintu akiwubira. Kati Katonda ono naye bw'obanga ddala bakkiriza nti ye waabwe tebalina ate kufunayo mulala. Eri gye babadde n'abalala bayitirivu bangi, ow'okulwala, ow'okusaba amazzi, ow'emmere, ow'ebiki, naye bonna tebabayambye. Kati wali abagambye nti nze Katonda wammwe yabajja mu nsi ey'obuddu, temubanga na bakatonda balala wendi, kuba mubadde nabo tebalina kye babagasizza. Mu tteeka lino mwalimu okufumiitiriza. Bwe yabaamalanga okulifuna ng'omuntu yenna okuligoberera alina okusooka okulowooza. Omuntu ono ateekwa okuba ategedde nti nina Katonda gwe mbadde nsinza. Ekyokubiri, nti musinzizza ebbanga ddene naye tanzigye mu kubonaabona kwe mbaddemu. Ekyokusatu, n'ategeera nti kati siri mu kubonaabona. Kanenyweze kwono gwenfunye. Era n'ajja n'amugamba nti tobanga ne bakatonda
abalala wendi abakubonyabonya abatasobola nakubaako ke bakukolera ng'obonaabona tebakujjaayo eri bakubonyabonya ali embuzi zo kati lino etteeka lyayongera okukakata mu bantu bano nga kyokka ky'olina okukola kwe kugenda ne Katonda ono. So etteeka lino liraze omukwano nti bw'aba waali ye byonna mu byonna. Nze Katonda wo eri yagambye nti nakujja mu nsi eyaawa ey'Emisiri tobanga na bakatonda balala wendi. Etegeeza weetaaga kulya wendi olwadde wendi owuliranga obulamu bulina kye bwetaaga kyonna wetaaga ngatto nze wammwe wendi bwetaaga ngatto wetaaga tto kyekiro weebale ate musumba kyolese ekyengatto mbwe bazambala okuva Emisiri tebakyusa emyaka 40 zikula nabo kwegamba yenze Katonda wammwe engoye ze baalimu ze batambuliramu okutuusa emyaka egyo gyo byonna kakati waliwo Katonda alina okwagala wali muteeka eryo okwagala okulimu kunene okusinga nga bw'oyinza okukirowooza. Nza tukonkludi nze ffenna nti awo mulimu omukwano. Tatandikirayo eri nti tobanga na bakatonda bawala bendi asoose najja ne personal loving note nze wammwe eyabajjayo kaluba mutegedde nze nabajjayo temubeeranga na bakatonda balala wendi mukwano. Katufune eri okubiri wano mukadde kyonka teweekolanga kifaananyi kyole newankubadde ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi ku ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Omukwano mweguli ngulabikirawa tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa bujja abiwalanna ku baana ebibi abajjajja baabwe okutuusa ku mirembe egy'oku bannakasatwe ne kujjayo bannakana egy'abantu abankyawa. omukwano guliwa mu tteeka eryo gufaananako ne gye tuvudde gufaananako ne we tuvudde bifaananyi bufaananyi nerwaniridde olutalo lwange lubali lwabalema ate obaleeta kiki weebuuze olutunuulira olugendo lwabwe okuva Emisiri ne wabatuusizza singa bayisiga ku bifaananyi bino bye bakoze nga baddayo ennyana eno eyinza okwawuza ennyanja ne baddayo tekisoboka. kati kyagezaako okugamba nti bali bino ebifaananyi bye muteekawo tebirina kye bigenda bayamba. Kyetwasomako lesson ewedde nti balina amatu tebawulira. Saba mukwano mulala gwe tulaba mu kintu kino tewali bakola bifaananyi batateekamu. Oteekwa bikola ki? Kubiteekamu. Naye amaanyi ago gonna g'oteeka mu kukola ebifaananyi akugambye tobikolanga ki tobikola nze wendi ku luki amaanyi go gasigaze nga bwe gakola ki nga bwe gali. Singa tusomye bulungi ku kigambo ekiyitibwa ebifaananyi n'ogenda yo mu Isaaya n'awalala wandirabye mbunaatema omuti naguteeka ku kibegabega naguleeta nagubajja nafumbisaako kwegamba amaanyi ago soboleeta eddala tulayiriranga bwereere mu linnya lya Katonda. Mukyala Kabita omukwano tugulabira waawo bwe mba ndayira kitegeeza waliwo parties ezisukka mu bbiri ziri mu context. Kati bwe ndayirira obwereere Katonda mba muyiyeeyo kuba mba mugase mu bulimba bwange ate nga Katonda si mwana wa muntu okulimba. Kitegeeza mba nzizeeyo eri Lusifa gye yatandikira okugaa nti Katonda muki mulimba bwe ndayirira obwereere mu linnya lye. Nekana akagattako mu kwagala nti buli lw'okola eby'obulimba ofuna okweraliikirira ate nga Katonda w'okwagala takwagala weeraliikirire.
kati kitegeeza omukwano ogumenyeewo. Etteeka lino lirimu omukwano bw'otulayira bya bulimba kitegeeza n'okweraliikirira tojja kukola ki kubeera mu kweraliikirira tojja kubeera ku stress bino ne bino. Etteeka lya mukwano. Etteeka lirimu omukwano. Waliwo akantu ke twerabira ennyo mu kulimba anti bw'olayira ebifu oba olimba kakati nolukateko Katonda ku saidi yo. Layira amazima ga Katonda mu naye otuta omutawaana ogw'okwongera ng'okujjukira ekintu ekyo ky'olimbye. Buli kaseera olina okukijjukira nti nalimba bwe nti. Kati naye bali kusanga emyaka 5 ejijja mu maaso olina okujjukira nti nabagamba ntya yayogera bwe. Naye bw'oba wayogera mazima gasigala maki kyova olaba gatufuula baddembe n'osigala ng'oli wa ddembe ebbanga lyonna. Katugende kulya sabbiiti ndoza tujja disoma tulisomere mu kyamateeka olwokutaano kyamateeka olwokutaano. Tunonyayo mukwano kwagala agamba nti okwatanga olunaku olwa sabbiiti okulutukuzanga Mukama Katonda wo bwe yakulagira. Ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna. Naye olunaku olw'omusanvu ye sabbiiti ya Mukama Katonda wo. Tolukolerangako mirimu gyo gyonna. Gwe newankubadde mutabani wo, newankubadde muwala wo, newankubadde omuddu wo, newankubadde omuzaana wo, newankubadde ente yo, newankubadde endogoyi yo, newankubadde ebisolo byo byonna, newankubadde munaggwanga wo ali ewuwo, omuddu wo n'omuzaana wo bawumulenga era nga naawe. Amina. Era onojjukiranga nga wali muddu nsi y'e Misiri. Mukama Katonda wo n'akuggyamu n'engalo ez'amaanyi n'omukono ogwagololwa. Mukama Katonda wo kyeyava akulagira okwekuumanga olunaku olwa sabbiiti. Eyanza musomba kakembo mu mukwano guno bongeddemu ekigambo eky'okutukuza. Jukira okutukuza olunaku lwa sabbiiti. Anaatukuza akola ki? Anaatukuza asooka kukkiriza Katonda kyamugambye nti wummula. Ne bw'onooluwummula mu 6 zino ng'okoze 6 notokola kintu kyonna nja kuliisa. Anaalutukuza kyasooka okukola kukkiriza ekyo. Bakkiriza ekyo n'agamba ne mukazi we naawe wummulako. Bamala ekyo n'agamba abaana nabo bawummuleko. Bakkiriza ekyo n'agamba abaddu nabo bawummule. N'endogoyi n'ente okwo kwonna kutukuza. Mulimu omukwano mu ebyo. Wali muddu gye wali terisi teyali nga sabbiiti 24/7 mukola. Naye wano nkuwadde eddembe naawe wa eddembe. Ebikola ebyo byakwagala. Nze kankomaawo mwongereeko. Okumanya lya mukwano mulimu obwenkanya n'ekisa nti omuddu ne mukama we ffenna kwolwo tugenda kuwummula. Tuli ku level etya emu. Ate wekisukidde nti n'ensolo n'endogoyi togitwala mu nnimiro kwolwo nayo keekole ki? Keewummule. Kale Katonda wakwagala naye agitadde ku level yo nti bwe nkola ebyekisa bino n'endogoyi neewummula n'omuddu wange n'awummula ntukuzizza olunaku olwaki olwa sabbiiti. Omukwano guli mu sabbiiti ate gusukka nnyo kubanga tegulaga bulazi butonzi bwa Katonda nti yatulinako obwaki obwannannyini ate kiraga n'okwagala okutayogerekeka. Bwe natunuulidde ng'ayogera ku muddu olwaleero ku sabbiiti nga ffenna tuyingidde
mu kanisa ffenna tugenze kusinza olaba omuddu bwe yakulembedde essomero lya Sabbiiti nga ne mukama we atudde wali omuddu nga yaddamu ebibuuzo omuddu tebamuwadde ekituuti yagenda okubuulirira mukama we. Haleluya. Ekitegeeza mukama we takyatunuulira ono ng'omuddu ffenna tetukyali baki baddu kati tuli baddembe olwokubanga ogwo mukwano onoogusanga wawalala tewaliwo tuyinza kugusa. Ensonga lwaki Yesu yajja okutereeza byonna yafumanya okutereeza Sabbiiti okugifuula ey'omukwano akola ebyekisa n'agenda ku kidiba Sirowamu n'asanga w'emyaka 38 n'amuwonya n'asanga omukazi ow'ebbanga emyaka 18 n'amuwonya omukono ogukazi n'abalala essanyu Sabbiiti baligyerabira yatulaga nti Sabbiiti justice mercy bibimatalinga okusinga ebirala. Nsumba nga tuva ku kitundu kino nti amateeka njawulo kiwa omuntu amateeka kuba tugambye ensibuko y'amateeka gano mukwano omuntu agakwatidde mu mukwano ayawukana n'oli agakwata ng'agamba anti yagamba waliwo enjawulo ye bwe ngakwatira mu mukwano kikola impact kirina impact gye kikola ku banneetoolodde society ab'eŋŋanda ab'emikwano kirina kye kikolawo sooka okigabe briefly so kirina kye kikola kinene nnyo nti abantu betubeeramu bwe batutunuulira mu mukwano gwe tulina ne Katonda waffe naffe ffennyini bwe twetunuulira n'omukwano gwe tulina ne Katonda waffe ne betubeeramu tutandika obbateekako omukwano gwa Katonda era batulaba bateeka okuba nga balaba enjawulo nga balaba Katonda muki muffe naye abakwata obukwasi nagamba nti bakwata bukwasi mateeka era ensonga lwaki obasanga abalala nga bwagakwata nakwata bukwasi etteeka lya Sabbiiti ogenda okumusanga musunguwavu munyiivu talina mirembe atambula bwe bati webabeera n'abalala yensonga lwaki bagamba nti n'amateeka n'okuvaawo gakola ki gavaawo ye batutawanyira ki n'amateeka gano kubanga bagalaba tegaliimu muki ng'agataliimu mukwano. Era bwe tutunuulira obuuziza ekibuuzo nti ogambye nti agakwatira mu mukwano galimu omukwano bw'oba ogatunuulidde era ng'olaba ng'ogagoberedde gakuwa obumativu n'obukakafu nti abantu bendimu bantu ba Kristaayo oba bantu ba Katonda kwegamba olema okubeera mu community oba mu society ng'oli ku bunkenke tubeera nga ogamba nti olw'okuba nti tugakwata olw'okwagala nga tetugakutte kikwate nti byakwesonyi olinga eyeesonyiye ekintu kamale gakikola kireetamu okuba n'obumative contentment n'okuba nga oli mu community gy'osuubira nti erimu obukristaayo. So ndowooza tunija kituukako gye tugenda mu maaso nti amateeka gakwatibwa bbiri waliwo agakwatira ku bipande by'amayinja n'abagakwatira mu mutima ndowooza awo tunaatuukawo naye bw'obuuza njawulo gye kikola nze omu akkiriza Yesu n'agampandiika ku mutima n'akwatira ku mutima kyensooka okufuna mirembe. Omuntu bw'okwata amateeka ga Katonda gakusumulula. Omuntu atakwata amateeka ga Katonda ag'omukwano taba na mirembe. Naye waliwo ebintu ebimu byensumulukukamu nga tebikyantawaanya awaka wano. Emize empisa embi ezeeta entoliito ennyombo empalana ebimu biba tebikyantuukako. Emirembe gino gyenfuna am at peace twagisomyeko mu Zabbuli 37 okutuusa mu 31. Bwe nfuna emirembe nebembera nabo bafuna emirembe. Yakobo kyaba agayita amateeka ag'eddembe
bemera nawe bafuna emirembe betuba ne family ebbiri nga zirinanaganye nga zonna zigondera mukama waffe tojja kusangayo nkayana za nsalo bakayanidde oluwanyi bagize betubeera ffe mbi tuli ba advent fena tuli bakristaayo tojja kusangayo nkayana za mbizi akati wange wendi wali nina omuliraano mulungi wa mbizi alina eddembe lye yeze afunamu okusinga ebirala naye ndizimpisa bubi waaye akawoowo konna kunotuuke waffe olukyanga funa oluva mu lujja lujja akawoowo eggwoowo nirikukuba enjala bwe ziruma ne zisitula oluyimba ne zikayana omukyeva uza munne mpolampola bali ku lubalaza baze kunkyalira nakaya bange omusumba alonda embizi yambuza mpolampola ng'owulira omusumba alonda embizi benajene nga tebasobola kukyebeera ne basala abagezi ne bamubuuliza mukawowo egwowo nakane koze embizi koze embizi kale gwe ndizizo koza ono eno kyasokeddeko kimpisa bubi neesiiza kugenda nenfoosinga mukazi oli nemugaa nti va ku mbizi bwetubeera nga ffena tulinanaganye tutambulira amateeka ga mukama ag'emirembe community yaffe yeba n'emirembe mazima muzana butasibaawo nnyo nnyumba amateeka gatuwa ga mukwano twayogedde twakomye okugano bwokka ana naye nobonalambulula agasigadde ntoyendanga katonda bampa omukisa ne sikikola nze kennyini nsumulukuka nefuna emirembe nebaako byemponye bwe mbiwona n'ekkanisa eba emponye nabo muli ano baba bamponye n'abalala babeera bwe batyo ensi empya kyeriva enyuma ennyenyi tweyanziza nsaba onzikirize kano nkwogere nti mu mateeka wokka we tusobola okufuna omukwano ogwa nnamaddala ng'osobola okuliraana munno osobola okwesiga munno nga mwenna mugoberera amateeka ajja kugamba nti osobola okumulekera ebintu byo ng'okimanyi kituufu tajja kubitwala tajja kubibba kubanga akimanyi tobbanga tiyetaaga kubba kugenda mu Baluumi essula 7:12 amateeka matukuvu matuukirivu ate malungi Baluumi essula 7:12 bwe kiti amateeka matukuvu n'ekiragiro kitukuvu kituukirivu kirungi tujja tugeraganya mukyala Kabito ne Zabbuli ey'E9:9 wali tulabye nti mateeka matukuvu matuukirivu ate malungi tulabe ku Zabbuli ey'E9:9 9:9 Zabbuli mumugulumizenga Mukama Katonda waffe mumusinzenga ku lusozi lwe olutukuvu kubanga Mukama Katonda waffe mutukuvu. Onyonyola mukyala Kabito nti mu Baluumi atugambye nti amateeka matukuvu afaananye n'owa Zabbuli nti Mukama Katonda waffe mutukuvu. Ekitegeeza amateeka gano bwe ba lipooti ya mwana asoma gawa lipooti ku mpisa ya Katonda. It is a transcript of God's character. Awo wennyini mu Zabbuli mukyala Kabito Zabbuli ey'E9:2:15 9:2:15 balage nga Mukama mutuukirivu era oyo lye jjinja lyange so mu ye temuli butali butuukirivu. Mu Baluumi yatugambye nti amateeka matukuvu matuukirivu ne wana atwongeddeko nti ne Mukama Katonda waffe mutuukirivu. Olusembe lugenda kuba mu Zabbuli
ey'ekikumi onyero okutaano. Zabbuli ey'ekikumi olwokutaano. Kubanga Mukama mulungi, okusaasira kwe kwa lubeerera, n'obwesigwa bwe bwa mirembe gyonna. Eri yatugambye nti etteeka tukuvu, tuukirivu era ddungi. Ne wano atugambye nti kubanga Mukama mulungi. So bwe ngamba nti it is the transcript of God's character. Iyo report eraga empisa ya Katonda. Essebo. Ate nekana akongerako nti tebikoma bukomyawo n'ebya mirembe gyonna. Obutukuvu bwa Katonda bwe tubusanga okuva eno mu mateeka ge ne mu byawandiikibwa bye tebikoma bukomyawo. Ngabula bagamba nti ebyo byakoma ku Bayisirayiri. Naye bigendera ddala bya mirembe na miki na mirembe. Obutuukirivu bwa Katonda oba n'okwagala kwa Katonda kwa mirembe gyonna. Sebo tukagumize. Yesebo. Enjiri egenda mu maaso wangi nnyo bakristaayo bannaffe abaga nti gaavaawo tegeetaagisa tuli mu kisa. Toyinza kugyawo mpisa za Katonda nga ekyo kiva mu butamanya bulungi. Kiki ekyagibwawo? Mpisa ya Katonda ya lubeerera. Ebitagibwawo tulina okubyawula n'ebigibwawo. Kyetule balinga nakyo mu katundu kana kalesoni eno. Musomba, awo wenyini wetuli titulabye nti amateeka gano gali just, holy and good. Naye enteekateeka ya Katonda ey'obulokozi etuukiriza etya principles zino ez'amateeka era bakwatagana batya. Nja kusaba mukadde kyono katusomere ka paragraph akasooka ku Mmande. Akamande kagambye nti okwagala gwe musingi ogw'amateeka ga Katonda. Katonda bwakkaatiriza obukulu bw'amateeka abeera kati akkaatiriza bukulu bwa kwagala. Kyekyo lwaki Yesu yafa alokola aboonoonyi alyoka asobole okukuuma amateeka ate nga museera kye kimu atuwa ekisa kye. Bwe kityo kino tukigumizza emirundi n'emirundi. Buli lwe tufuna akakisa Nowa lesoni akiddinganye emirundi n'emirundi. Mu lesoni eno ey'olunaku luno akizeemu emirundi egi, mirundi ebiri. Lwaki? Kinyusi kikulu. Katonda atonda Adamu ne Kaawa lwaki? Lwa mukwano. Abaagala okamala obukamazi tereefu okubalabula, okubawonya ebizibu ebiyinza okubeerawo. Akola ki? Abawa etteeka okubawonya ebizibu. Temulyanga, temuligulyaako, temulirema kufa n'okunyweza omukwano. Ekiribatta akimanyi, ekirina potential y'okutta akimanyi, kyava abalabula. Etteeka lye nayo ddungi, butereevu, lya mukwano. Ekigenderera kyakyo kutaasa, kuwonya. Exactly. Na kunyweza mukwano. Ne balimenya. Bayagala be balimenye. Asigaza alternatives ki? Kuteesa. Okwagala kwe kuli ku bantu bano. Netteeka yaliwa ddungi. Akola atya? Bw'akuuma etteeka lino n'alireka ne liteekinga place nga bwe liteekwa okuba bafa. Mirembe na mirembe. Bw'aba abagala bano babeere balamu, abataasa okufa balaajana, totugoba mu lusuku, tusonyiwe, tuli bwereere, kisa kimukutte. Amala basonyiwe n'abataasa abaakoze eki. Etteeka abalimenye. Ye abamenye etteeka. Kakati akola atya okutuukiriza etteeka? Mu kiseera kyekimu. N'okutaasa n'ataasa bano. At the same time, kikyayinza okukola ebibi ebyo. Kuteesa gwoli kukagwa. Yalina era kusasula tteeka kirisaba. Lwaki teyaleka Adamu n'alyesasulira?
banga yali tasobola kusasula already yali amaze okumenya etteeka n'omusango gumusalidde n'omusango gumusinga bw'aba okulisasula bw'afata dda kadde mukanoganye bulungi okakubye bulungi nnyo ku mutwe olw'okwagala Kristo kwalina eri Adamu ate ng'ali just yalina okusasula etteeka kye lisaba ate asigaze Adamu ng'amutaasizza n'etteeka nga liyimiriddewo ye yekka ye yali omutuukirivu okusasula etteeka kye lisaba kwe kufa ate n'azuukira. Musoma ddi obusumba webale nnyo. Amiina. Mukama Katonda okusobola okutuukiriza bibiri Katonda yekka yali asobola okukikola teri mulala yandisobole okukikola. Yesu wafa ku musalaba nga yeetisse kuteesa mu ye bwafa ku musalaba kuteesa ye yafa naye nga ne Yesu afiiriddemu. Bwafa naga nti kiwedde etteeka ne lisigala nga likola ki? liyimiridde. Ku musalaba kuno baakomererako tteeka. Baakomerera mumenyi waki w'amateeka. Awe wali ensobi kasiggu gye mpulira enkya n'eggulu gaakomererwa ku musalaba gabba amateeka ge gaali ekibala ge gayonoona nedda go gayogera kimu nti bw'olirya alidde gwe bakomerera. Ekyokubiri ekyewuunyisa kikino Mukama Katonda alina obuyinza bwonna ayogera obwogezi ne bibeerawo abeerawo emirembe n'emirembe talina buyinza kukwata tteeka lino n'alivuluga n'alirongosaamu n'alitereeza mu kifo ky'okutekinga risk kubanga okuwaayo omwana we okufuuka omuntu it was a risk. Sitaani yakola kyonna kyasobola amulemesa era kaabula kata okutekinga risk eyo nena teyinawo kyayinza kukolera tteeka lino n'aliwetaweta mu Katonda ffe tetwaliyo gwe tunamubuuza mukyala Kabiito. Musumba ekyo ky'obuuzizza lesoni yaffe eno nti okwagala kwa Katonda n'okusalako eby'ensonga God's love and justice nti mwenkanya newankubadde yali baga tetuliiyo liteekwa okutuukirira abakulikolamu nnongoosereza abatakyali Katonda mwenkanya. Kyava agamba nti eggulu n'ensi biriggwawo naye wadde akatonyeze mugo. Kakati abagajjawo nti gakomererwa ne gafa bakisinziiza ku ki? It's a bad theology, a very bad theology. Naye sebo katukiwunzike bwe tuti bwafa asigala nga mutuukirivu ali just weewaawo akoze eby'ensonga naye ate mu kufa bakuteesa batabadde na ssuubi n'abawa essuubi the justification ne bayaba obutuukirivu bwabwa bwa bwereere olw'okukkiriza n'aba nga akoze bibiri he is just and a justifier. Tweyanziza amateeka gano omusumba gaalina ekigendererwa lwaki yagateekawo nga bwe twatandise eri nti nkolagana zibeere nga zitinta babeere n'enkolagana mujje gyendi mubeere gyendi byonna nga ekigendererwa ky'amateeka gano gaali nkolagana byakola ekigendererwa kino kyeyakola kyeyali aleese kyakola ng'ekigendererwa kye kyali kya nkolagana kyatuukirira. Briefly mukadde anti sebo omusumba kyagambye nti byombi byatuukirira enkolagana yatuukirira omuntu eyali ow'okufa emirembe n'emirembe n'atafa naye ate n'etteeka ne lisigala nga likoze eki nga liyimiridde. Ego gwe mukwano Katonda gw'alaga ku ludda ate n'obwenkanya bwe newankubadde mukyaka bitagambye newankubadde nga tetwaliyo Katonda teyakyuta bwe yeeyama ekintu ekyakikola oba wooli oba tokola ki
oba tewa ekyo kiraga mukwano wakiri webale nnyo wakiri omwana wakola katerezemu katono afa ekibuuzo kyoli kiri ku mateeka gaawa 10 gano bwagamba nti temubanga na bakatonda balala eni kyakola bwagamba nti temubbanga tuyendanga kyakola bwamala okugoogera nga kagambye Musa neyekwatira ekkalaamu ye mwenyewe teyagamba Musa kugawandiika n'agewandiikira ku mayinja n'abagamba bagatereke mu kifo ekisinga obutukuvu mu ssanduuku ekibuuzo oli kyabadde abuuza nti gaakola kigendererwa kye yali atagetinze kubanga ye paati ye yagikola bano n'abagamba butaba na bakatonda balala n'abagamba butalayirya bwereere n'abagamba kukuuma sabbiiti n'abagamba butata bannaabwe butayenda gaakola si kyo bali obuuze gaakolaakolako kubaga yes bwe yagabawa baagakuumako naye ate ne batuuka ekiseera ne bagavayolatinga bawa abagamba nti mu nnaku 6 onookolanga emirimu gyo gyonna emmere bwe yajjanga ng'olina kulonda ya lunaku lutya lumu bw'olonda y'ennaku 2 ng'evunda naye ku lw'okweteekateeka olonda ya nnaku mmeka ekitegeeza gaakola naye waliwo ekiseera we byatuuka ate ne bamuvaako ne bajuliza bakatonda be baalika Misiri. Musomba tulina obukakafu obukakasiza ddala mu ndagaano empya nti amateeka gano ekigendererwa tekyavaayo Mukama kye yali atagetinze nga bwe yayagala. Lwansonga tusooke tumanye ekigendererwa kye yatagetinze. Musa bw'amala okubyogera aba akyabyogera ne bakankana mugambe alekeraawo. Musa nazaayo lipooti eri Katonda njagala okulaba Katonda kyali agenderedde mu by'amateeka essula 5:29 tumale okulabira ddala kyali agenderedde from the very outset, from the very beginning. Ekyamateeka 5:28 Mukama n'awulira eddoboozi ly'ebigambo byammwe bwe mwayogera nange. Mukama n'aŋŋamba nti mpulidde eddoboozi ly'ebigambo by'abantu bano bye bakubuulidde. Boogedde bulungi byonna bye bagambye kubanga bayogera nti bino tujja kubikola. Alekera okwogera naffe tujja kufiira bwereere naye tujja kubikola tafaayo. Singa mulimu omutima mu bo okufaanana bwe guti n'okutya bandintidde ne beekuumanga ebiragiro byange byonna ennaku zonna balyoke balabe ebirungi n'abaana baabwe emirembe gyonna. Haleluya. Singanga abadde babitegeeza bwagamba singanga Katonda mbeera kijayo. Singa mulimu omutima mu bo ogufaanana bwe guti n'okutya. He's wishing. Tukasomeko mu Luzungu. Deuteronomy 5:28. Soma 29. Oh, that their hearts would be inclined to fear me. Their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them. It might go well with them. Katonda amateeka yagawandiika ku mayinja for record purposes. Okuumwa kwago kwali kwakuumirwa luddawa mu mitima gyabwe. Era kyawishinga yaba mugamba nti tujja gakwata tujja bikola nanga nti singa if their hearts singa bagateeka ku mitima kubanga emitima mwe muva okwagala. Ebyembi abantu bagakuumira ku mayinja. Omuntu osobola okukumira amateeka ku mayinja n'okola n'obutuukirivu naye nga bwa ku mayinja. Nina obukakafu
n'obukakafu Yesu agenda okujja nga Bafalisaayo abanyonyozi b'amateeka ekyokulabirako kiri Matayo 5:2 Mukama Yesu wagambira abayigirizwa be nti obutuukirivu bwamwe butalisinga nnyo Abafalisaayo temugenda kwewabula mu butagwawo naye nga kyagamba Yesu kikoleka obutuukirivu obw'omuntu owa bulijjo buyinza butya okusinga obw'Omufalisaayo obw'omuwandiisi w'amateeka tekisoboka naye kyerayogerako naye tebabulina nga tebawa obutundu bye10 ne doodo ne bamuweeramu obwo bwali bwakumayinja bwali bwa katala kyava agamba mu Yeremiya ngenda kola endagaano empya nammwe nga wandiike ku ki kyekyalina ekigendererwa okuva ku lubereberye nebitakola n'olwekyo byakolakolangamu nga mukyala Kabiito bwe yagambye agawandiike ku mitima era obukakafu tubulina nti okuwandiika kuno ku mitima twakirabye mu Yokaana essula ey'okusatu ng'ali ne Nikodemu nti agawandiika atya nti Omwoyo Omutukuvu ono yagawandiika mu mitima gyaffe kuwaffe tetukola ki tetuyinza gawandiika naye Nikodemu gwagamba yone yali kug'ebipande ag'okumayinja ng'amugamba togakwatanga nako yadde naye kkiriza Omwoyo Omutukuvu agawandiike kuki so Katonda yakola kye tuyita spiritual heart transplant yakuteekamu omutima guno ogw'ennyama n'akugyamu guli ogw'ejjinja amateeka gano n'ogalabira mu mukwano so si code lists of do's and don'ts naye n'otandika okugalabira mu ki mu mukwano nja kusaba mwami Kiwanuka atuuleyo okwebaza olwakadde erinnya lyo ddungi kabaka w'abakabaka gwatwagala nga bwe twagala kitaffe n'obwayo obulamu bw'oku lwaffe naffe tuyigiriza okwagalanga n'okusuutanga n'okutenderezanga tulindirira essuubi ery'omukisa n'okulabikako omulundi ogwokubiri naye byonna biri mu mukwano oguli wakati waffe naawe tusaba ekisa kyo n'emirembe egyo byongere okubeera naffe tukomekkereza ekyokuyiga ekikulu eky'obwenkanyaabu n'okufaatiika omulabe Setaani kwe yali akuteekako kitaffe omulungi ebigambo bino binyweze mu kukkiriza kwaffe bituteeketeeka olw'obwakabaka bwo bitunywereze mu ggwe byonna gye tunaatambulira bonna be tunaabuuliranga tubabuulire obulungi bwo n'okwagalako ogulumizibwa obwo bw'ekitiibwa naffe tuweebwa omukisa okuva gy'oli n'okunywezebwa mu ggwe ku Yesu Kristo omulokozi waffe era Mukama waffe